Nze nadde manyi video shoot. Up to now. Nze twali wali Kasuku yayogera. Toza kiyayagala nga kijja labika bubi. Singa tetulina idea nawe oyinza obboyina wali okiwuliddeko. Nga ya kyogera naye nga taggamba. I swear upon the living God. Nze nabadde nabirabye ku mutimbagano. Nengamba ensi eno. Kwegamba fere tulina mmotoka zigenda Luweero. Kwade kukyala. Wazi kati n'okubagenda mwane munu mkukyala. Tebagenda mwane munu. Leero akoze live ku Macha Lawrence. Kubanga kati tewakyali yane. Baba bamaze emyaka mingi. Kati yana abatakyaliwo. Kati munsi sayimo tosobola kubanga oli munaku. Naye ate ng'olowooza oli wakabi bibiri tebikwatagana. Oli munaku nye n'obwakabi obwewulira. Kati be bayimbi ba Uganda. Pulira. Kubanga singa babadde bayina. Era tebandigenze wa mukulu. Teri agenda wa Saleh ng'ayina sente. Buli mwavu. Era buli muntu amunoonya abaako n'ekizibu ekiba kikoze ekimunoonyesa. Ekiba kimukutte. Saleh njija akawumbi. Babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulugo sasasula. Tubuliyeyo omuntu omupromota gwalagira nti nkulagidde geno tekeka ebivulu. Ani. Wantwalanga ebintu byekapeeka. Ngogenda ngabanga Musajja agenda kugulawo ettendekero lyo. Bakwata obumbi busatu ne babuwa Aliyeti. Batwakwadde emitwalo ebiri. Twalekananga ku maledi ya TV ku social media buli wamu. Muntu tamizza ekibiina kyammwe mu basajjamu. Muntu otadde obusungu. Era nneyongera okwetondera Jerusalem Saleh. Kitange ndi very sorry bigambo byagambye bobulimba. Netondera President Museveni ne bajjeno mu ndabe gwanga. Nti ndi very sorry bigambo byampayiriza ebyobulimba. Sisobola kola musobi ndi muntu mukulu. Manyi kyenjagana gye mungi gye manyi. Manyi kyendi kyonna nkirwa kubeera mu. Kakati full figure ajja akola ensobi. Avuma jeno. Nagambye leero full figure. Avuma jeno mulambo gwe. Ne President Museveni yabayise omulambo. Nedda naawe tasobola. N'abavuma n'abagambanga ye wababeezezaawo. Ebifo bye balimu mbu yababeezezaawo. It was one of the nonsensical, childish interview I have ever seen in my life. It was an anti-interview. She was on live. In fact, live. Jenakalaba. Simon. This way, omuwala oyo bwe tumutu yatuseka busesi. That girl. Kwa yugire bintu fa. Kakati gwe bw'otandika okutiisatiisa Saleh ne muganda we. Akagalo toyiseewo. Akagalo. Byayogera olaba byakitegeevu. Byakito ng'omwana wa Nassale. Tuzze kugamba General Saleh sonyiwa. Tusaba General Saleh mukulu waffe omusonyiwe. Fetujja kwogera naye. Ngera bwe tubadde tuwogera naye. Era wabanga anyiize. Mfo ky'okuvuma General Saleh ne President Museveni ajja avume mu. Ate era twagala kugamba General Saleh singa baakuvuma dda. Lwakuba nti basinga kuvuma ffe nakkakkana. Ffe newe tuteetaagisa atuteekawo naye tukimanyi. Nze n'ali ne Skin we are friends. Muli ba mikwano. Tuli ba mikwano. Ffe aboogera ffe tubabeesonyiwa. Yankoledde ekintu ekyanyumidde yabuuzizza. Munamala yamugamba nti abakulwaniridde okuvaayo ati yakoze paraso. Na ani abagamba bannwanirire. Kyogamba nti bye nakola byo byali bituufu. Ne ngamba y'oyo ali yeno. The man is honest. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kisema official nyalo kubanga ate nyongera okubuuzaako n'okwaniriza. Wabula kubanga ate otwegaseeko it is a Monday. Welcome to the new month. Awe tulaga. Kale wabula kubanga ate otwegaseeko njagalira ddala okubeera nga ate nkwebaza. Almutala Enterprises Limited abakama baffe tutambudde nabo omwaka mulamba batunda ttaka. Ziramu okubanga nkujjukiza nti tayo tuli mu festive season bw'oba okomawo e Kampala wano nga oyagala kubaako kye weekolera Almutala Enterprises Limited kkiriza bagenda bakuguza ettaka bali nansa naawo ebbanga lyendirinzenko nabo wallahi sinnafunira ng'ama nti omusajja wa Almutala yanneetoolooza bankoze bwe bati sinnaba so mbadde nkusaba oyongere okubanga ate obeesiga bakutunze proti kale bakubeko kakali bannange Rosemary Beddings nayo Rose naye tuludde naye omwaka guno mulamba ne guli omwaka twali naye Rose yoyo wa Aromatic Entertainment alina Rose Beddings kakati obanga naawe okomawo naye nga oyagala osuleko bulungi osuleko nga ebyo biwakulooloota bali awo Kasubi tukakuyitala nga agenda Namuŋŋoona ogenda okubasanga balabisa bulungi ekisenge kyo nga baguza bulangiti masuka bed covers byoyambala ng'oli mu kisenge n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikola mu kisenge bajja biguza kwa kweli namba y'essimu details ojja kubanga ozifuna bannaffe abannana seeka wange ono abakojja mbakojja pozi seeka mbakojjaawo bakojjaawa nedda yayitanga Dr. T yamuyitanga kojja yati Dr. T mama muzaala yowengi kati mbakojjaawe yowanana herbal mouthwash kantu kano kakola bulungi amannyo gakuluma olira side emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyogo nana ajja kubanga atakuyambako genda mu drug shops ne supermarkets obere nga tomufuna abali ebweru w'eggwanga bw'olaba ajja mugenda kuleetera bantu bangi batandise okuyingira Kampala tabatandise dofuna amasimu sayimo mwendi kansoke nebakemu wiiki 2 nja kunoonyaako kati kwabo koba ofuna omugamba akuleeteyo katoni ya nnana ate ne mu maduuka age bannayuganda abalina amaduuka egyo mutuusizaako ebintu bikuva mu Uganda osobola kubanga ate omwefunira ekyo kikutambulira bulungi tugenda mu festive season akasente kalinganga akasente of course mulina okutunyigayo kati buli muntu yenna agamba nti Simon bannange onkoledde bulungi omwaka guno agamba nti Junior onkoledde bulungi omwaka guno waliwo agamba njagala kufuuwa Lawrence tulinawo wali Francis tulinawo oli Asha gwe muwuli obuulizi mu ddoboozi nga oliniwe gweyagala okufuuwa lemfa yenkola naddala ng'oli mu ggwanga erya Canada ng'oli mu ggwanga ery'omu America ng'oli mu ggwanga erya Bungereza ng'osindika Uganda ekisooka bwona kozesa lemfa okusindika ssente ojja kusindikira ssente ojja zisindikira bwereere ekyokubiri wonna kozesa lemfa exchange rate zaabwe ziri wansi nnyo kati ate gwe anaagikozesa okusindika omulundi ogusookera ddala bajja kukuba kye bayita cashback ya 30% ate ng'osindika so nabo banyambeko omwezi ng'egyo guli mupya nga tumalako omwaka muzikize ensimbe bakama bange nina bannanga aba Uganda Lotteries abo nno nabo basaale nnyo abagamba nti osobola okuzannya nabo weekend ku Friday omuntu yabuseewo n'obukadde 10 mujja ku kooti yaffe wadde omaakinga mu maakinze namba 5 kakati abala bakyazannya nga bayita ku star 165 ash abakyazannya bayita star 185 ash abala bazannya nga bayita ku star 178 ash so goberera entagiriro ezo ozanye kasoba nga osuka emyaka 18 ate katukutegeeza nti abaana bali waka please woba ozanya zanyisa na buvunaanyizibwa tukozesa ssente z'abaana tukozesa ssente za renti just kozesa obusente bwandyagadde okukozesa okunyumirwamu nkwaniriza it is a Monday mukuliko eyo mu weekend ebyabaddemu ebintu ebingi ennyo era bwe tuli wano nina Junior taamala emirundi Junior yes nesimye nnyo on a fresh Monday okubeera
tusaime official. Amina. Balaba programu eno mbebaza nnyo kuba bo bagiraba. Obubaka bwammwe tubusoma. Bali wano munda mu ggwanga n'abali ebweru w'eggwanga. Beebale nnyo. Maze kunonna ebbanga. Junior twatandika ne Junior olwo twakolanga nga tutulagayalagayamu. Oze emyaka ng'ebiri emabega naye bukyanga kuva 2023 nga yakatandika. Twala realizing ekyoto kya pano tutambula okatuli mu myaka ebiri nga tukola ejjawa muva kugira ejje mabega nga olumu Junior munoonyako embaka akatambudde ne munoonyako naye kati ebire beddu mu myaka ebiri bingi nnyo ebibaddewo ku channel eno twegattiddwako abantu bangi abalungi ndabyeko ndaba ku pano nnaku zino naye etambula bulungi. Kale bwe bityo wali mu ntandikwa ebintu byali bizibu bangi nnyo era baali tebaagala ondeete nga akajuniya ako Saimo oleeta kaaki lwakwandowooza bakaba baffe abatulaba I understand bayina ebyabyo bye baagala naye tunaatanga okukola byokka bye baagala ne tutalowoozaayo kipya tujja mmaliza tetulina kyanjawulo kyetukola kyetubawa. Naye ate nebaza Katonda nti obudde bwe bwatambula ate we nali sijja nga babuuza Saimo Junior aliwa kugane yani kupano kiti kyabalwanye Junior n'entambi abakyalwana balwana bagamba Junior n'entambi banadda naye nze kati ate n'abo nabo abaliko we bavaako nabo bajja kubuuza Kasiri aliwa bw'atajja Kasiri bw'atajja. So abantu baffe we bali tulina kubayiiyiza buyiiyiza bo ne basigala nga bakola ki nga batugoberera. Wiiki ewedde baddemu amawulire mayitirivu mangi nnyo naye nga agakyayo kyagali gamu Kasuku kugenda ku mukolo n'atatuyita. Nze nadde manyi video shoot up to now. Nze twali wali Kasuku yayogeramu ndowooza kyeyayagala nga kijja labika bubi singa tetulina idea naawe oyinza obba oyina wali okiwuliddeko nga nyi yakyogera naye nga taggamba. I swear upon the living God nze nabadde nabirabye ku mutimbagano ne ngamba ensi eno kwegamba fere tulina mmotoka zigenda Luweero kwade kukyala ne kukyala era otwalayo mikwano gyo andi aboolugave bangi era kyova ne mutoka ntoko yalonzeemu musajja mukulu Edi Sendi. Sendi alayika yatuganye tugende ate ne ku baati bangamba era atwala Sendi mukadde waffe Sendi kaddiwa era kasa atukiikiridde bulungi yatukiikiridde wenawulidde nti yabaddeyo badde munda bagamba mukadde waffe kyaliwo n'agamba mukadde wange era ffe tetulina buzibu Kasuku congratulations kasita watutte mukadde waffe ow'ensonga kakati ebintu by'okukyala beetagamu abasajja abakulu abalina kyebagattako abasumise ku basika nga 4-5 abakyayimidde ku nnono abasobola otuuma amannya ya Buganda naye kati otwaleyo ffe abavubuka tuba omukolo twaguvuddeko dda nga tudda ku biganda bya mugole mukyala nga tudda ku biganda bya mugole. Ekyokubiri teyalonzeemu baŋŋambo nnyo ffenna tewali yagenze abalina emimwa gy'oluwerere kubanga nze Shamimu ankubira ku ssaawa Shamimu naye yagenze teyagenze. Shamimu yankubidde ssaawa ziri wammeka zino wuuno yankubidde ku ssaawa dakiika 38 nabadde neebase kati nze Shamimu wankubira ndowooza ŋŋamba ku kavidiyo kagatta akali vayiro ziramu mukubira ku ssaawa 2 aŋŋamba ebisooka obireke byo nange nabirabira mbadde ngenda kukubira naye mbadde njagala ompe ka vidiyo oli Luweero ne mugamba ndi wano neebase madamu yandi emabega kyadde kyetaagisa omugamba akuli emabega kwongera kukatiza so naye nga president ab'amabina federation si basanyufu ate lwaki mbu Kasuku abadde abagala ab'amabina waliwo ekyana kyamuge n'ebyana bino mbu yandiwasiriza ddala sira price basiru walire mubi
muleke Kasuku ne mukyala we beyagale nera ne ku lunaku lwabwe to have fun. You can't let them be. So we congratulate Kasuku olw'okusalawo bambi. Kasuku ninaanze Kasuku nayanjula mukyala we officially. Ninaanze Kasuku gwendaba okuva ku Women's Day y'omwaka guli. Ne Kasuku gwe naddamu okulaba simutegeera musajja mukulu nnyo. Yakuze nnyo. Luli ali mukulu. But he's a very grown up man. Very, very, very. Yena yamututuuliza wansi n'amugamba bwana Koko. Ebintu bitambula bwe biti. Akuntuulize. Atuzenze. Zenga ajja kuba amala budde. Nenga tubayoza kyali muto. You looked good. Banyumye bange. Alabise bulungi nnyo. Ekyokubiri Kasuku weebale. Omanyi okukyala kuno bw'okutwala kaaba kubanga jjukya junior buli bakutegeeza nti oli alina omukolo. Ekisooka Yesu asobola kubanga akuinvitinga naye naawe oli muntu olina ensonyi olina okukwatako mu nsawo. Owekugwa agenda okukola ki? Kyokka ate nga bwe munaava mu kwanjula ate era olina okugenda ne munaava mu kukyala olina okugenda ne mu kwanjula era naye oleete ssente. Kati ebiseera ebisinga okukyala kuno kubeera kwandibadde kwaba mu nnyumba by the way. Era okukyala kubeera kwaba mu nnyumba. Lwansi kwonooneka. Tekubeera n'abantu edda tebaamanyanga nti wakyala. Kyakomanga mu nnyumba kati awo okwanjula kwoyita mikwano gyo bagamba nti bannaye nagenda omukyala banzikiriza badde nsaba mu nnyambeko. Ekyo it's a very positive stage era gy'emyaka gya Kasuku. Emyaka gituuse. Egyo badde alukale bannaye. Omaze okukola ssente zo zimbya nnyumba byonna obikoze kati family to organize family. Katugenda mu luseke nnyamunyamu alukube ng'alina n'ensonga ekwatwako nti bannange nduuza mwakanda n'akamala okukola emikolo. Yes. Kyekyo ne tukulisaayo ndowooza gwa n'atunyumiza owulira otya. Kozi kati n'okubagenda mwane muunu mu kukyala. Tebagenda mwane muunu. Leero akoze live ku makya Lawrence. Kubanga kati tewakyali yane. Baba bamaze emyaka mingi. Kati yana abatakyaliwo. Kale ogamba otya? Gyendi mpozi gwe. We tuli wano. Nabadde mu weekend eyo. Twagenda ova wano. We twakwate twali naawe. Wali ozze kukola ndoze na ba TV. Wali na bamakona. Ng'ebbaluwa ya Saleh emaze okufuluma. Oba ontegeera. Nga General Saleh agamba abayimbi bannange Eddie Kenzo nyamba ku bayimbi bo bagambe basusse okujjuza eno. Oloka video ke nabyo ku TikTok kabadde kanzisi. Omulangira Suna yavaayo n'atulaga kalina. N'atulaga ekibira ekirinaanyeewo. N'agamba oba owezezza emyaka nanga bino tonnabikola you have a problem. Omwana n'aleeta a few moments later. Nga omulangira Suna ali ggulu agamba nze sigenda kuvaawo wano. Inspirational speaker ate atukoze ati. Mayo yagala nnyo okuinspiringa nolemu okweinspiringa. Naye the highlight of Saleh kugoba bayimbi ggulu is our beautiful friend. General Fulufiga. Yanabidde Saleh mu maaso. Yamuna. Leero gwe nsoka aba NRM nga bakuba Fulufiga. Baagala kumutta. Saleh njija kawumbi. Babikola babimanya nigo walagira okutegeka ekivulugo sasasula. Tubuli eyo omuntu omupolo mota gwalagira nti nkulagidde geno tekeke bivulu. Ani. Wantwalanga ebintu byekapeeka. Ngogenda ngabanga muzayi agenda kugulawo ettendekero lyo. Bakwata obuwumbi busatu ne babuwa aliyeti. Batwakwadde emitwalo ebiri. Twalekananga ku maledi ya TV ku social media buli wamu. Muntu tamizza ekibiina kyammwe mu basajjamu. Muntu etedde obusungu ku mitima. Muntu etamizza. Saleh musalo twetedde ennaku ku mutima. Singa at least toziba otandekene nti wateziriwo bubeezi. Naye abantu boziwa nga tete babagattako. Abantu boziwa nga tebabagasa. Abantu bemuwasene nga tebabawagira. Muntu etedde obulumi ku mutima. Ne tubakolera musobola okubeera mu bifo bye mulimu. Ne tuwunzika nga tukaaba. Naye nga abatabagasa mubawa ssente. Essaawa ya leero ntunulira alien skin mumutunudde mwenna namba mugambye. Nolajja mu State House teraba muzeeyi. Omwana oyo singa n'agatta ku Bobi Wine ne babafuukira ekizibu mugenda gamba kyensi. Mugenda gamba kyensi.
nakuweza buli bintu byonna bawadde ng'oteekako obutesi buntu bwoti singa essaawa alien yeegatta ne Bobi Wine munoonya kuddamu kutta bantu. Yes, General Saleh Musale omwabuzi wa president ku nsonga z'ebyokwerinda ate nga muganda wa president yagambye Eddie Kenzo amuyambe ku bayimbi ababadde bagufudde omugano ogende eggulu okusabiriza ssente za Christmas n'abo bapromota abajja okumubuulira mbu ebivvulu byabasaze gy'oli abatuma okubitegeka. Oba waliwo bizinesi etasala sigirabangako nawe ne baddukayo nga nebintu tebinnaba. General Saleh Musale yabadde ng'agamba Eddie Kenzo atandika okukola emirimu gye. Manyi tubadde n'ekizibu ky'abayimbi ab'engezigezi. Gavumenti yakwata ssente n'ezibawa Eddie Kenzo. Tebaagala kgendayo, abayimbi abamu tebayina mpisa, tebategeera nti ono mukama waabwe kati, baagala kusigala nga bamuvuma nga Kenzo oli, abalala beetwala nti bakitalo. Kati mu nsi sayimu tosobola kubanga oli munaku naye ate ng'olowooza oli wakabi, bibiri tebiikwatagana. Oli munaku nye n'obwakabi obwewulira. Kati be bayimbi ba Uganda. Pulira. Kubanga singa babadde bayina era tebandigenze wa mukulu. Teri agenda wa Saleh ng'ayina ssente. Buli mwavu. Era buli muntu amunoonya abaako n'ekizibu ekiba kikoze eki ekimunoonyesa ekiba kimukutte. Bangi abantu bali mu Uganda wano. They are doing businesses. They are doing okay, tebagenda nkowa General Saleh. Tebamanyi ne waafaana ne bali abanwa ne business za obulamu butambula tewali kyesibye. Naye tulina obutasiima mu bayimbi abo nti General Saleh teyakola operation wealth creation nti abayimbi be wealth creators nedda. Kino kyajjanga by the way kutandika okubatereeza naye naye atuuse ekiseera n'abakoowa alemereddwa kuba tosobola kuba na bantu baavu nga n'empisa tebayina. Ebintu babikolanga we baagala, tebamanyi protocol ya gavumenti bw'etambula. Kati n'abawa nti mukama wammwe Eddie Kenzo abakole ki? Abalungamye. Ye abakkiriza gw'okole ki? Gw'ogende. Ye alina okumpeereza. Kati waliwo olwedda abaavuma Eddie Kenzo nga bo baali balowooza nti tebali mwetaaga. Omanyi sayimu twegendereze nnyo ebintu bye tukola. Kyobulambulamu tolina kubeera na permanent enemy. Tobeera na bulabe wankalakkalira. Waliwo abamu nga federation tebagirinyangamu ng'era bagirwanisizaawo. Waliwo abataalowooza nti Eddie Kenzo aliba wa mugaso kati nga balabanga kyeteekawo kyetwala, era waliwo babulooka mu gavumenti abamuteekawo ne batamanya nti ate omukulu mwennyini ye yali yamuteekawo amuyambe. Recognizing somebody. Waliwo abaga nti Eddie Kenzo teyasoma, bo baasoma nnyo era talina kyakola ki mbu talina kyabagamba. Ne batamanya nti okusoma, amagezi n'entegeera byawukana. Ne positioning. Bangi nnyo baasoma balina diguli naye nga amagezi tebayina. Bayitirivu. Omuntu agamba naye gundi ono yasoma. Ddala yasoma. Kyobula ng'emakero wali kyo tuyita pass diguli. Baakulaba naye tewayita. Waliyo era tebeegaana nti tebaakulaba naye ebyokuyita byo tewakola ki? Tewayita. Kaakati full figure ajja akola ensobi. Avuma omulambo gwe. Ne President Museveni yabayise omulambo. Nedda naawe tasobola. N'abavuma n'abagamba nga ye wababeezezaawo. Ebifo bye balimu mbu yababeezezaawo. It was one of the nonsensical, childish interview I have ever seen in my life. It was an anti-interview. She was on live. In fact, live gye naakalaba. Sayimu tufumiitirize nnyo. Omuntu oba totegeera kale weewole entegeera. Kuba ffe twakkiriza abamu mutegeera mwosa. Ku Mande w'obeerako olwokubiri totegeera, ffe twakigumira. Kati ffe abakutegeera vuma ffe. Kwanze Junior ne bw'onvuma, I can understand you are depressed. Naawe oyina ebizibu. Naye General Saleh Musale
si muntu wa kuzannyirako ng'avuma junior. Bw'oba oyogera ku Jeno Musale olina okitegeera nti ne lwakubadde kale oba Jeno oba si Jeno ayina abaana be, ayina bakyala be, muntu wa kitiibwa. Fulfiga ne bajjena abayina ennyota esiba etya bwe batuuka wali bakkakkana kuba gwe boogera naye muntu mukulu. Naye tosobola kufulumya bigambo bwe bityo Sayimo ennaku yankutte naye ng'ayogera ebigambo ebyo ekisooka teyasoma. Nekifo bali abasajja balina omutima omulungi ba Jeno Musale ba President Museveni nti basobola okukwata omuntu ataasoma ne bakigumiikiriza ne bagamba naawe eriira wano. Kuba singa profesa yabadde abavuma nti basajja mmwe temusiima nina diguli 3 ku mutwe naye ne mutandabawo. There are millions of children in this country. Abaana bafulumya mu university awo tebalina mirimu. Guli advisor wa president. N'ekitiibwa okyewaaniramu. Neno gy'oyita Jeno Musale omulambo. Mirambo mmwe. Ekintu ekyo kyabadde kikyamu emirundi 10. Abadde mukambwe nnyo. Omanyi Sayimo mu nsi muno. Yabayise emirambo. Nze naziika Isima. Saagala kuddamu kuziika mukwano gwange. Osegedde saagala kubanga ebudde bukyaliwo obw'okubuulirira Fulfiga. Era Sayimo fenga batoobe tetugenda kukoma mubuulirira ekituufu kyeki kubanga tujja tuuka ekiseera nga tukaaba bukaabi. Ate twali tusobola okwogerako wano Fulfiga n'ajjamu ebyamakulu ebiyinza omuyamba. Tetusobola kuba bade bagamba bwadde ne ligambibwako nnyini lyo. Sayimo mu nsi bw'oweefuula ky'otali n'otamanya mukama wo y'ani. Ba prime minister ba minister obasinga ki abagenda ew'omwami oyo kyokka Jeno Musale butasiima naye ayambye abaana abo. N'emyezi 2 teginnayita. N'emyezi 2 gibadde teginnayita. Fulfiga abadde wa Jeno Musale. Nokinyala okumanya kyo kyamunyizi kubanga mu bbaluwa ya Jeno Musale talina wamwogerera. Yagambye bayimbi. Tiyagale ba bloga. Yayimba ki? Ayimba wa. Mukyakale waddi. Omuvubuka gwe tukyankalanya nga twoga ebintu by'amagezi. Yagambye wala yebadde yagambye ayagala. Jeno Musale teyagambye abeefaananyiriza abayimbi. Oba abaali abayimbi. Abayimbi. Era mu kabaluwa ke yawandiise teyayogedde ku Fulfiga mulimu erinnya eryo Eddie Kenzo. Andi okumanya Jeno Musale musajja ali respectful. Yataddeko ebituwa bya Eddie Kenzo advisor on creativity n'ebigenderako. And era president Uganda Music Federation. That's how he respects people. Jeno Musale n'agattako abayimbi. Kakati ekimvumya Jeno Musale singa kale yali agambye presenter. Sinnakitegeera. Kati yagambye kuba presenter. Sinnakitegeera. Kubanga luli sirukuŋŋaana lwa Soroti Media olw'abakozi. Nti Jeno Musale yabadde agaiti abakozi ba Soroti. Si kye yayogedde. Nti nkomera ku bakozi ba Soroti abo. Naye embeera y'okuvuma abantu enehawo yegenda kukoma wa Sayimo. Nange nakirebe kya Jeno de sansanyusi. Akapapula kali kiriya oba luzungu lwe lwa Musombwe. Ani amuvuunulira? Ono omuvubuka Alex gwatambula naye. Era nenyanya Alex. Naye teyasoma. Kapapula wamma kabadde. Jeno Musale ebiddako wandika mu luzungu ne mu Luganda. Watanze yabeeranga mukwano gwange nga nkubira nanga Sayimo nsomeraako. Kubanga akapapula kabadde kiriya. Ne obusungu Fulfiga gye yavujje wallahi. Naye ndoza ne Jeno yamuwuliddemu enjawulo. Amazane yeetonda. Jeno Musale nkwetondera nze si bwe nayogedde ebintu byebiri. Era nayongera okwetondera Jeno Musale. Kitange ndi very sorry bigambo byagambye bobulimba. Netondera President Museveni ne bajje n'omwe n'abeggwanga nti ndi very sorry bigambo byampayiriza ebyobulimba. Sisobola kola nsobi ndi muntu mukulu. Manyi kyenjagana gye mungi gye manyi. Manyi kyendi kyonna nkirwa kubeeramu.
netondera office of the president adikakande namwe n'abaminister bani bonna netonda obw'ebigambo ebikyamu kubanga omutabuzi ajjanga muyambi abantu katensi abantu bulwokola ekintu sente zonna sinazituwa kyekimuluma kubaziraga aga natawezi kati payini ya jene nkwatako era ekyatanudde bwabadde busungu bwa jeno kubanga jeno bwaniga asobola okukola mistake emu nasayini natuddeyo kutaasa jeno ate nejeno ekirungi yakitegedde era ebyo byonna memwanjogeddeko ne mugamba bakama bange ne mugamba president nze Jennifer I can't do that because nze natuuka mwana mugali amaka. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako. Bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obbafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973-362-388-59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Sayimo kabampaane okwagala likes okwagala shares yadagala likes na shares ate kati awo yabadde ayagalawo ki kati gwe amala okwogera ebintu ate n'obiyegaana tezitutuuse bannayuganda bannange ekintu kyewayogedde ng'ensi ewulira n'ovuma President Museveni ne General Saleh nti egyo mirambo ate n'omala enkya ku makya nogaa nti bannange si bwe nayogedde waliwo atutabula. Please mu nsi bw'okolanga ensobi gyeyigiremu ate mulekerawo okwefuula kye mutali. Tosobola kubanga gwawabula buli omu. General Saleh omuwabula ku ki ne bw'aba agabye sente zize. It's his money. Omanyi Sayimo tulina familiarization. Omuntu bw'agenda ewa General Saleh alowooza kati seba atuuse okuwabula General. Omuntu n'asiikana President Museveni nadda mu kati gwe Museveni eggwanga engeri watandika ddi tunoonya nnyo obululu. Ani bululu ki? Museveni yawangulawa yawangula mambuka ne Western galiwa kalulu ki ke wanoonya ke yawanga. Okay, gwe yanoonya nnyo akalulu wano mu Buganda President Museveni alina ababaka bameka? bakuba bali tayina wadde omubaka wadde meeya ow'essaza kati wakanoonyezaawa maama. Kedeswe omuwala oyo bwe tumutulya tuseka busesi that girl twoyogera ebintu fa kakati gwe bw'otandika okutiisatiisa Saleh ne muganda we byayogera olaba byakitegeevu byakito ng'omwana wa Nassale okubiyita gaalo si munyooma byayogedde omwana pi wano byayogera. Gavumenti emaze emyaka 4 mu buyinza. Museveni magye ge gamuteekako era obadde olowooza nti Museveni omunoonyeza nnyo akaliwo era ye mukalulu ayambala saati ye y'amagye n'agenda n'anoonya akalulu. Mpuliddeyo abantu nga muli ku gulawundi. Ffe abali ku gulawundi ffe aboogera n'abantu. President Museveni bw'aba anoonya akalulu mulale atambula ye na mukyala we. Omanyi lwaki? Tayagala nga awanguddemu wabeeyaga nti mukama wange lale yekyabadaaza yali egaanye siva kujja. The president moves alone with his wife in the election.
He doesn't want anybody. N'abaana be tebamuwerekera. Kati gwe wakanoonya. NRM ekuba road map zaalale yaazo. So, tuwe bakama baffe ekitiibwa. Omuntu omukulu omuwa ekitiibwa. Abantu abakulu tubawe ekitiibwa. Tusiime bye batuwadde. Waliwo sayima abantu balwanye mu nsiko. Bafiirwa bakitaabwe mu nsiko. Nsanga abasirikale abavaamu amagulu. Abava Natete wagamba tewali yafa. Abamugati bazadde bamwe bafiira Natete ne Busega. According to government, no soldier died. Tewali mulamba. Tewali. Batandika kufa ng'oyambuka wano e Lubiri. Kakati gwe yafiirawo. Oya bulabuzi nanye. America dizze. Ayinza okuba yandiza ati. Yadduka ali Tanzania mu kaddali. America dizze tewali musirikale yafiira Busega. Batandika kufa Mmenga awo kasozi ng'oyambuka. Oyambukiriza wa. Awali emiramba. We wali emiramba. Kati gwe otugawo yafiira Natete. Wani yamukuba. Kwa maje gobo tebatandika gasanga Mmengo ku lusozi. Si kirungi. So tufumiitirize mitima. Ne Kasaba bambi yeetonze. Ekirungi bambi yavuddeyo n'ategeera ensobi ye. Era nsaba mwenna abanyiize mu gavumenti kwa abangi nnyo bankubidde amasimu. Nga gwe bakubira ku ki? Nga mutoowe. Gamba ku mutoowe. Gamba ku muganda wo. Nakangubi. Era nze ndi muganda we. Ne bwanvuma nze kati ze fufiga ne bwanvuma sikola ki. Si tetonyiga. Fere sayimo tetonyiga. Fe twamutegeera. Era tumwagalirayo. Kyovula tumubeererawo. Era tuvulanga tumubeererawo era ne mumbeere. Era nayo tuzze kugamba General Saleh sonyiwa. Tusaba General Saleh mukulu waffe omusonyiwe. Fe tujja mu kwogera naye. Fe tujja kwogera naye. Ng'era bwe tubadde twogera naye. Era wabanga anyiize. Mfo ky'okuvuma General Saleh ne President Museveni ajja avumemu. Ate era twagala okugamba General Saleh singa baakuvuma dda lwakuba nti basinga kuvuma ffe nakkakkana. Ffe newe tuteetaagisa atuteekawo naye tukimanyi mwannyinaze. Olabika osanga alina ebizibu eby'obuntu. Osanga mwannyinaze sisita alina kyayitamu. Alina okusomoozebwa sisita kwakola ki? Kwayitamu naye ffe tukitegeera ffe nga baganda be. So tusaba bakama baffe mu gavumenti kwanjogeddeko wano ne mukama waabwe Haji Kakande. Mukubiddeko ne tubaako bye tukola ki? Bye tunyumya. Era nagana naye si musanyufu agenda kumuyita. Kisegera. Naye banaamuyita mpaka ddi. Bukola nsobi nga toziyigiramu. Sayimo ffenna tukoze ensobi. Ne tuweewa kyotali. Tambulira mu layini yo. Okakkane osale amaanyi. Bannaye saagala bintu byayise mabidde. Kijja kutuyisa bubi. Ngate oli mufulendire fire. Kwa General Saleh bangi nnyo abamulyako. Yenno General Saleh ayinza obutaba na buzibu naawe. Kwa abamu Musajja otulina talina buzibu. General Saleh awerukaminga buli muntu. Everybody. Oyisegira muntu mulamu abatalidde sente ze tebaziridde, abaziridde bazikoze eki? Baziridde. Ekyokubiriza family man ayina abaana. Saleh kasirike kanaalikako mulundi guno nga tugenda mu kalutani kw'okwegobako abantu. Tacha nze yasindikidde email ng'agoba abayimbi naye buli we musaba ssente taziddamu. Kwa Saleh yafuuse muzibu. Nali ne wana abantu nga bayiiya Saleh bamuyiga bamuyitaano yalabba kuja kusimu bagamba nti we gwe mwali mutayiza leero nga ndabanga omuzibu. Kati amaziga agali awo. Kubanga ndi bayimbi be baayogeddwako. Abayimbi ne balabye batudde bapromota ate bo oba bapromotinga biki Mukama Katonda wange. Bo eva be bapromotinga tebiggwa. Nze nkuze mpulira bapromota. Oba bapromotinga biki. Baade bakya mubala bamubala. Yabakoye. General yakoye. Eggwanga baali byo buwumbi nkaaga alabika kati byaliko. Bana nesendeza Bank of Uganda ngazifuuse ssente. Abamu bagamba baatu hakinze. Abalaga Ministry ya Finance naddala bagiyita batya nte finance nga beegasse wamu ne omubalirizi abamubalirizi beegatta ne babba ssente. Oba ontegeera. Baabala bagamba nti system yali hacked.
naye bulijjo eggwanga balibba. Zino biliyoni 6 ntono nnyo ku Auditor General's report. Omukulembeze wa Bufalansa yagamba sente ze babba mu Uganda singa baali bazibba Bufalansa singa yagwadda. Twekubireko mu ngalo nti Uganda nsinga geyina minerals. Essente ze babba mu Uganda singa baali bazibba Bufalansa Oba Bungereza singa yagwadda. Nalize kino lwaki babba batwala bweru? Lwaki bazimba mu kala amayumba amalungi? Kuba mwe gakoma okubeera amangi gajja kusala ebbeeyi. Bano si babbi bajozi. Omanyi kasita abali mu gavumenti Karl Marx yakyogera mu kitabo kye. When leaders become businessmen teri kye batasobola kutunda na kubba. Abali mu buyinza kasita batufuuka abasuubuzi teri kye batasobola kubba na kusuubula. Olabe ekyapa kya State House kyabula. Ate kiriwa. Kati omwana bw'akyewolirako send microfinance. Kati tuli mu ggwanga ng'ennyanja eriko poloti. Ekinange nakiwulirako. Gwalabeko ebyapa ku nnyanja kwebiri babiina. Land titles on the lake. Olinga agamba nnaka 5 ku 10. Nigona amayengo agatambula bwe gagitwala. Kati gabati bano si babbi. Bajozi. Bujozi. So, biliyoni 6 zabbiddwa mu Bank of Uganda. Mu banka enkulu ya Uganda. Basi bano manyama eza dola se za Uganda. Kakati eyagambye nti banka ya hackingiddwa ayinza okuba omutuufu kubanga baaka beeyongedde obukugu sayimo. Buli kintu kyonna ekikozesa intaneti kibeera mu bulabe obw'oku hackingibwa haaka. Sebo n'Amerika ebyama byayo bibbibwa. Abaana babibbawo ne babikuba. Mu Amerika gye tujja technology baba hackinga. Bakwata pulaani za Israeli ez'okulumba Iran. Omwana azikuba ku mutima. Ng'eggwanga ddamba lyetegekera kuba ggwanga ddala. Bali ne bati so tuyinza okuba ne bahaaka kisoboka. Era tewaliwo system gye batasobola kuba. Every system ebeerako weakness yaayo. Kate woddamu ensi zaffe waliwo ebyana biri Russia. Baaka batudde namwe aba YouTube babasombo. Kati bano babeera bannasale. Era kati abana bahakinga YouTube. Abeera bakikola for leisure. Bale ba YouTube haaka abatuufu. Akikola for leisure n'agihakinga n'agikolako byagikolezeko neyonooneka. Kati n'atuka time n'ava ku level ya YouTube. Kati social media yentandikwa ya hacking. Webatandikira. Kati okkiriza nti bahackers gye bali. Kituufu gye bali. Era basumbuye nnyo ebitongole. Kati kile kye tuyita cyber war. Eggwanga ne lirumba eggwanga eddala naye nga lulumbye ebintu byonna ebikozesa intaneti. Kompyuta. Fayiro ne zeerya. Israeli ekikozesezza nnyo okuba nuclear program ya Iran. Ngenda okulaba kompyuta virus agirumbye. Byonna bye mwaterekako tebikyakola ki. So ekyo kimu. Ekyokubiri, I don't rule out nti it can be an internal job. Nakyo kikola ki? Banka enkulu etasobola kulabirira banka zino nga zigwa every day. Yena asobola okuuma sente. Ka buli banka egwe gamba we are regulated by Bank of Uganda. Nze omusango gwa Crane Bank gwanneewuunyisa. Nti Crane Bank ono omukyala ono yalina obugulu yani. Yatundira banka ya munne ku WhatsApp. Yali mu kakiko ka katuntu. Ba investigate ku sente enkadde. Yani oyo mukazi Sinya limbodde. eyatulira banka ya banne ku WhatsApp. Ebe kyali banka nkulu. Baga banka enkulu naye kuze muki. Kuva Musajja byafate tunafuna governor. Banka teyina governor. Uganda teyina governor. The importance of having a governor in an economy. Yo Uganda yabivaako. Kawunzo ganga governor omutuufu atudde eggulu. Nga lwaki tebabbi.
Ezo kwa governor ngatudde eggulu. Obanga governor hali kufamu ye entugamu. Ye governor. Kati bank etayina governor. Lwaki tebagibbe? Recommendations zonna ze bakola. Because mukachiko kakatutu ne honorable Segona bagamba kiki ekiviiriddeko obuzibu mu Bank of Uganda ne banks collapsing. Amateeka tegaliiwo. Is it law or people? Uganda gegamu ku mawanga agasinga amateeka amalungi mu bitabo. Banne nga walabye etteeka lya traffic. Ogawa ntwaliddamu kuba accident. Amateeka on paper mu Uganda gegasinga okubeera. Amateeka ga traffic ganyirira. Gayina ebibonerezo kiriyale. Neka kintu kidogo. Kafuuse ki? In practice wasinga obuzibu awo. Kakati n'olwekyo byonna bibiri bikola ki? The country can be hacked. Totasobola kunenyeza bano. Panga everyday technology afuluma ate abaana bakuguze mu IT. Abaana bali emakerera awo. Abaana bagenze ebweru ne basoma IT. Va kubino nti gomanyi print kutuula ku computer n'okola olupapula biki. Omwana asomolula laptop n'agikanika. N'akubulira n'omuzungu. Kiki nze mbawulira nnyo nga babyogera ebyo bi Macbox. Bino bi laptop bya mubeko. Macbook. Naga eyo tejja kukolera kyoyagala. Ye yagikola. Kati omwana omutwalira ewa kiseka laptop. N'akubulira ekifudde. Kakati there is a lot of expertism on the cyber internet. Era kati amawanga gonna gasinga kulwanisa cyber crime. Obutujju kati banka zibbibwa. Genda kwetiye munosanga ekuwadde sente empitirivu. N'okusinga z'okoze eki? K'ikyuma kikyankalanye. So byonna bisoboka nenge eggwanga ddyo libadde nga libbibwa even before. Era likyabbibwa. Just wano nti eyazitutte ayinza okuba ku luno webbali nga kyekyalumye bano. Sente zibabbye nnyingi naye kasaba tetugenda ziri awo. Era zadde tezirina nnyo kye zituyamba. Atumaliriza kyo kyali kikutwala ku kkooti abanaafangu n'okulyamu. Kulisaayo nnyo muganda wange alien skin era namukubidde ku ssimu. Bamukubiddeko. Ne mukulisaayo ayina n'omuntu gwe yaŋŋambye muleete. Alien. N'omuntu oyo ali bweru. Bw'anadda wano nja kumumutwalira. Nze n'alien skin we are friends. Muri ba mikwano. Tuli ba mikwano. Twaboogera ffe tubabeesonyiwa. Yankoledde ekintu ekyanyumidde yabuuzizza munamala yamugamba nti abakulwaniridde okuvaayo na ati yakoze paraso. Na ani abagamba bannwanirire. Kyogamba nti bye nakola byo byali bituufu. Ne ngamba y'oyo alien. The man is honest. Nze sirabangako omuntu alina mazima nga alien. Akuwa eki akuddamu ekibuuzo. Namaliriza naawe kati ofuuse mutuufu anti. Mazima ate era nali mutuufu. Era bwe nayogera n'alien skin yaŋŋamba wali ojja okola eki? Onyamba otya? Kubanga ku bye wayogera ebyali bikuvunaanya kuva mu mukwano gwo. Abaavaayo ne babeerawo mukwano gwe yagambye baavaayo ne bannwanira nali mukyamu. Nali mutuufu. The man acknowledges his mistake. Era yakubuuza nali mutuufu. Era bye bimu ku byago byabaho. Omanyi alien skin abantu kye batamumanyiiko nze kye namulabamu. Alien skin kyali teyakigula ate teyakyewola. Self-made. Self-made people are hard to work with because they lack spare parts. Alien skin nange tufaanagana. I speak my mind. Kyoyagala kyoyogera. Kinjagala kyenkola ki? Kyenjogera. Nze tuli ebisinza okundeetera ebizu mazima. Gampitirivu obujisa byo simanyi kulimba. Kakati nsituka nyende ku kkooti nyanirize mukwano gwange alien skin. Kumbe banneetegekedde. Naye kye nategedde
bali eniskini sibe bali bagala okunkuba. Bana bali bagala okukuba. Waliwo omuntu atulwanisa nze ne Kasuku ye yali abataddewo bannumbe mukyala. Nze Saimo tebava kunkweka mu toyi. Sigandi mulambo guka. Nawe wekweka mu toyi. Really? Omusajja yagenda nnyumye Saimo ne nekweka mu toyi nebaza nnyo RCC wa Kampala Shafiki Nsubuga. Ye yaleta amagye ne police. Ng'abaana bagee tumukube n'okumulwepinga tumulwepinge Saimo ndeka. Gwe babaana obeepankirako. Byali bagala kulwepinga. Bavubuka baga kibigula baana mmwe nze nabavaako. Sokoleke. Agavuka gali gakwewerera. Byaga tukikube n'okukirwepinga tukirwepinge. Ologo owulira Amagulu ne ganfamba bwe gati. nza omba nakuteyo ddanti. Ne nekweka mutoyi. Majesige gazija ne banteeka omusajja esinia tekinokulatira ekimi. Saimo bantwalira mu kabangali ng'ensawo y'amanda. Nika sawa wona banna ekikolo ekyo kimala gakolebwa ku muntu nga tayagala. Era Baba n'abakyagala kibayisa bubi. Era kasinga tuli mu balooya. Siridda ku kooti. Gwe gwasookera gwe gwasemba. Nawona abaana abo. Ate bali bakambwe. Abaana bakambwe. Abaana baki? But nakitegeerera saabanyiigira. Abantu ba bulijjo, abantu ba wansi, they are loyal people. We baba bakwagadde. Kola abaana abagala alien tebamulabanga nako. Era abali bagala okunkubira ku kooti. Alien skin tabamanyi tabalabanga nako si mikwano gye. Ne bajja lwa loyalty. Bava kawempe. Abala bavudde kira. Abantu ba bulijjo baba bakwagadde. Baba kwagala. Saimo baba bakwagadde. Kale gwe Saimo manya abantu abakwagala. Senyuka TV esemanga 13 Kuvuma Showgrounds ekuletedde emyaka 25 egy'amooti. Kamoto mbalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunulire ye yennyini comedy anti enantamigo comedy eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira mitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5. gula tiketi ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwa mu sente Uganda Manufacturing. Naye lunnabe wagambye nti ogenda kwekwasa mbu tujje tetujja kujja. Pazo yagamba ati Mbwayagala naye akole ekyali mbu yeesibise mbu tukunga abantu bajje. Lekawo ezo bakunga. Lekawo eza drive. etwera no kuwa drive. Kubanga ojja funa online ki? Fwe mpozi ng'omulamuzi anajja ku live ya ticket. We tujja okuwagirira. Naye ffe tugende ku kooti mbu tujjayo lunnabe ku luno ojja kunaaba. Gwe lunnabe ku luno ojja kunaaba. Awajja fuko president gwe yasoma lunaabe. So ekyo kimu. There was a sense of loyalty. Abaana abo abawagidde alien skin ne ku Fango ne Forest tebayingira. Era alien skin tabamanyi naye bamwagala. Kati boy bakulaba ngo okuba omuntu waabwe. The title okujiga. Era nze sibanyigira. Esegera. Ekyokubiri alien skin amaanyi agayina. Kasaima bo bonna abajja twabasasula yabasasula. Ne bajja ne bamubeererawo nga bakimanyi mu kyalo. Naye ne bajja ne bakola kyate baali bangi. Ekyokusatu ye Frank abaho. Bamukwira bambi simu awo. Sente. Kambuuze wabye nawulidde. Bwolaba baali basolooza mu bantu sente banonya sente za bbeeyi. Bye byamunyeeza alien skin. Kyova olaba waliwo abaali baagala okuba manager wa alien skin Musa. Naye nga Musa ate bamukubira bwerere talina musango. Era alien skin manager wo Musa y'omu ku basajja be nakasinga okulaba abalambulukufu mu nkola yaabwe ey'emirimu.
omusango guno bwe gubaawo nga alien skin bamukutte waliwo abantu abajja okuliira mu musango omanyi kati sayima emisango gifuuse gyakuliiramu gitya sayima we bakeera ne bankwata zero faamu ez'enjawulo zitandika okwagala okujja zimpolereza zisasulwe okitegera kati no faamu kati omuntu we bamukwata ye olwedde aba ali muki mukomera ne wabaawo bano abeefuula nti kati be bali in charge they come from they are not family members kwa omuyimbi we bamukwata manager we nga bw'olaba alien skin nti Musa oba kale abafangoni babadde awangala nabo abali trusted nti bakwano byabo bayibula kabaddiya nze sente za alien skin ozikwata nenzi wayibula kabaddiya bamanyi zijja kutuuka ko oli muntu we babadde bonna balya ku kimu batambula bonna era Saimo waliwo abantu baji bagenda ku ministry ne batandaba ndakubira essimu nagamba Saimo ina ku namba ya Junior kwa kibaji oli ki mbeera ki kati omusango gwali ni gwayingirwamu bannakigwanyizi batandika okubira abagagga amasimu ab'enjawulo bino byenkunyumiza n'alien skin abimanyi abagagga ne babasabiriza ssente waliwo abagagga abajja weeringire osegera tuzze kukola ki tuzze kujja omusajja waffe tumwagala gye bali n'abantu ba bulijjo kakati ne wabaawo abagagga ate abaakubirwa obukubirwa amasimu beireganye betaaga ssente bweziti ekituufu jjo ssente bazireeta era ne ku kooti awo abantu beesondamu ssente kwaze naliwo ku kooti waliwo omwami omu ku batwala Subaru Nation mu Uganda ndali naye nga nyimiridde naye abantu ne beesonda ssente mu kooti awo ezo ssente ze baamugamba ezo ez'okusasula oluvovumo ne lutwambula ebweru bagambye omunamuzi agambye beetaaga $5,000,000 ebintu bezisonda oluwiringire ali sitaani aleese oluvuvumo lwaliyo munda ewa wonna ono abana abaleeta oluvuvumo ageno tuleetanga munda lubaddeyo baali bayiiya kufuna ssente ssente zezisasula alien skin byonna byali byakoleddwako waliwo eyabikola ate gwe saagala kwogera naye nga waliwo eyakola ki mu buntu bulamu eyagamba nti buli kyetaagisa kyonna essente nze mumbulire kikola ki kakitegeeza omuntu yenna eyagezaawo okunoonya ssente yali yeenoonyeza zize era kyakolebwa mu bukyamu kwe ssente ze zijjayo alien omuntu yali ogwo yali ye yali agaye buli kyetaagisa muki yagamba mmwe mumbulire kyetaagisa kati bano bannakigwanyizi kwe kutandika okuba amasimu ekigera twetaaga ssente bakubira abagagga Musa manager wa alien skin abimanya kyova olaba Musa manager wa alien skin mu kwebaza ayina baateebaza ate bali abakuŋŋanya ssente bali be yali agala abeebaze nga bo bamanyi ssente zaatuuka bali bo baali bamanyi ssente zaatuuka mu ttiimu ya alien kumbe tezaatuuka kati manager Musajja okwebaza kube bano abakuŋŋanya baali baagala ayiseemu n'abaabwe kyeyagaana kati olutalo ne lujja ku zero faamu alien skin yali alina balooya be bannakigwanyizi ne baagala ate baleete ababwe kyobola abali mu musango gwa Haji ate obalaba nga bazze ate bawulereza ono waliwo yali abaleese bulokalingi kati waliwo babuloka babalooya buloka b'emisango yawulira wali musango wajja era abantu bonna bewolaba nti baagala alien skin afe tebaali ku alien kati kakubulire alien omuwa bbeera abantu abasinga banyiiga baali baagala abeereyo nga bwe bakuŋŋaanya essente yali musango ogwo ogumanyi gw'olaba balinganga abalwana naye nga tebaagala akole ki babeereyo kubanga baali batandise omukamamu kati ne wabaawo olutalo mbalooya Musa n'agamba yagamba Nalukoola yali ezze waliwo eno oba ono gundi yani bamitani Erigoni era be baali balooya okisegeera kati oba alien skin ate naye yali ayina ababe ne wabaawo conflict kyova olaba musango alien we basooka omuleeta mu kooti balooya walaba vagueness
fact ndabe no wekitibwa Katikkiro akyogera ko yagenda nti waliwo kakirepo ke bansindikidde nga waliwo looya gwenda basabira omuntu beyiro waliwo amachalism musango kati awo olabira Fulgure nga alumba looyo omu ku kkooti amugamba oba oyagala omusango ngukulekedde ka video tewakalaba waliwo yali awoninga looyo omu kaga kaso Fulgure yakola production warrant kati kaso Fulgure nagamba kaso munne oba oyagala nze mbivuddemu omusango nkoze ki Ngukulekedde. Era Fulgure ka video kabula kagamba nze nyenzi ayita abasirikale batayina gwe muyita omusirikale wange nkole kikumba ayita Alex mbuye agenze kati nga Musa aganyi era Musa mwebaza nnyo bambi manager Musa yawira wawo omusajja wombire kati soroti program awo Fulgure ate walumbirani Musa agamba alieni skini nti oyina omusege gwotamanyi Musa musajja mubi kumbe waliwo obutakkaanya mu bintu bya ssente ayagala omuntu ebyaddala ku nsi so kati gwe byotategedde ayagala ffe twali enu mabbali kati ate ensi ffe begamba tuli ba mitima mibi kati ebyo ebyabadde back omanyize ndi okuwa abantu information kati sayimo bye byabadde wanga back ffe kati saa zino nasho gye nakola nga bawadde beyiro nali munafunafu bagamba laba omutima omubi mwali temwagala aveeyo naye nga ndowooza kati engeri gye tutayogera ffe twalina omutima omubi naye ate wabanga ne munda mulimu ate abaali babala ebyabo so naye nga ekirungi muganda nga alieni skin yakoze eki ebintu bino Simon byogedde si mu bubi ate sina kale gwentaddemu oba gwempayiriza naye nga gano ge gaali amazima tugayigiremu si buli ajja ku kkooti nti abazze kuyamba abantu bemulooza nti balina emitima emibi ate muna be balina mitima kati Bebekulu yakola nnyo naye tetutalina nawaali naye gwe mulaba alina waali okubeera Bebekulu yakola nnyo abantu amasimu alieni skin yagenda ne Archbishop ne yeetonda bebe bebe netayina bwe tumulaba mu kamera kati gwe mulabako bye byagobeza Frank abawo kweteeka buli wantu kwabawo ogamba nti okoze nnyo kati ye oli aliyeni akubuuza okoze eki kwa aliyeni skin amanyi nti Yesu waddoze mulwanira naye intention ye eriki oyagala mawulire kati ye Bebekulu talina we yabalabikira musajja wattu naye nga ate singa teyali bebe singa ebintu biwanvu naye nga Bebekulu ye bambi mwebaza omusajja we bambi alina omutima omulungi ebyaddala ate kakati big size kyenkwebazaako tokyakola bintu nsi kusiima naye kati sayimo kyenayize big size ne waba akwagala era agikuba ne mwogere saaza mu zikonka ne zikuba wali bebe kati akola ebintu bya kisajja kikulu nga takyakola bintu ki ngamba nze big size wange nze president yamutuma mu ddwaliro awo nga taata wange alwadde kati awe nafuna ate ekifaananyi Bebekulu nali mmanyi nti oli Bebekulu owabafudde naye kati omusajja yakyuka nze waba abaana bagagamiro banvuma ne ngamba bano nno nze nno njogera na mukama waabwe kati akati era kati nange junior kati abaana kati olaba obwana bukuvuma naye kati zalieni skin njogera naye musajja mulungi koloke na kana masoka ndi ngamba ono singa abo tobaddanga modoza feri mukama wampe sawa 2 mu his business schedule netwogera kati bali obo bagazaki so nenge ekisinga obukulu alieni skin yakoze eki yavuddeyo ebintu bwe bitwe byabadde era nalabye story ne bashalumu bajogerako ya omusimbi ogwakola ki ogwayitingana ogwa ekyo ky'omusimbi kikonfaminga n'ekirala kyetujja oleeta mu maaso awo byebyo bwe gutyo omusango tugutemyetemye naye ng'ekisinga obukulu yakoze eki yavugeddeyo big up awetaaga otutereeza tutereezeewo awala tereeza totereeza omanyi nze nakiri kyenakoze bwe kiti kiri bwe kiti ono nze ye Sayimo omuntu aba asobola okukwata obukadde ensi waba asobola okugenda mu bbondi y'emmotoka bamugamba emmotoka ya bukadde 7 nandikubiddeku ono muleke
kiri kimala kitegeerekeka. Amane ugamba nti omuntu aba asobola okugenda mu bondi ne bamugaba emmotoka ya bukadde 7 n'akwatako obukadde 5 n'abusasula mu cash n'ajjayo Range Rover ng'erabika bulungi n'agivugamu wiiki ezo n'alaba ng'emulabikira bubi n'agijjako ebipapajjo n'agyokerako ebyuma bw'osigala ng'okyayagala omuwa amagezi gwaba n'obuzibu ye mu nsi aba akola kyakola kyayagadde awo nze we naabira omuntu ne mwesonyiwa sigenda wange simuyingirira. Yebyo kere bulungi mweraba.